nafunye ku information nti eyamutomedde bwe yamutomedde yagenze bugenzi n'adduka. Kati nenkizaayo wali neweebuuza lwaki omuntu atomera omuntu n'adduka. Ekyo nkizaayo nenkiza ku gavumenti yaffe eno. Omuntu adduka olw'okuba kimanyi nti ne waba adduse tewali kamera zigenda kumulondoola, zibeera ku makubo okwo nga kamera nfu tezikola. Ekitegedde kyova olaba aba alina obuvumu eyandiyimiridde n'amuteeka mu motoka ye n'amutwala mu ddwaliro adduka buki, kuba kimanyi ne wanaagenda mu kamera tezijja kuleeta information eyo. Aba ali kushiwa kuba olumu zibeera ku nguudo okwo nga kamera nfu tezikola. Okitegedde. Ate era nekiddayo era olw'okuba nti n'abantu bakikwata nti omuntu oyo ne wabeera ng'akwatiddwa oba n'atwalibwa mu mateeka n'agenda mu poliisi, era bakimanyi nti n'amateeka tegakola. Kyova olaba nti naye olumu oddayo n'omusaasira nti ayinza okudduka olw'okutya olw'obulamu bwe, nti abantu bamukwatako tebajja kumulekera buki, tebajja kumulekera bulamu. Kitegedde. So n'olw'ensonga eyo nsongooza gavumenti nti mutunule nnyo mu nkola gye mukolamu ebintu. Bamusobola okukirabira wano ku ngulu naye kireesa obuzibu bungi mu ggwanga. Obuzibu bungi mu ggwanga nti omuntu oyo wabeera ng'atwaliddwa mu kkooti era bakimanyi nti banaabayo kyawaayo nga bamuta. Okitegedde. So n'olw'ensonga eyo ebyandibadde ebigambo byange, nongera okusaasira kwange eri Eko ne famire yonna abazaala omwana ono Eriki wamu ne bannange bonna batambulira mu saako eyemu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze Big Eye. Thank you.